oli alina ennyimba 5 ayimbidde emyaka 10 not really nti abambiranga emyaka 10 mulimu n'abo kale n'abajja naye nga gwonna olimba lumu kabiite olu naye nga nuyimba ne balunzirizaamu ate nga bwe nduzeemu nga bwe balureceivize omulundi ogusoose n'ogwokubiri n'ogwokuna n'ogwokutaano nga nvaako nga bakyayagala nduyimbe soka olutuweemuko abantu bajja kugamba bebogerako lwe luliwa lutuweemuko kale kamba yimbiramu kakorasi nabeeranga naawe baby ngonjagala nabanga naawe gonsuubiza baby gwalinga mukwano mungi ogugumidde katiraba obulamu bulinga ekipapula maji bazo olinga nyira erya studio lyo tekyuka eddoboozi lyo nga bwe liwulikika ne wano boy kapaati ka kabiite kaliibwa kapaati kakabiite ako kabiite walinnyambye mwami n'okomawo ewange mpulira nfa kati sibiyinze abange sibize babayo baby wondeka wano obeera ondekeddani. God bless you with a voice. Thank you. She bless my Katonda yatuwa